Yes, for additive yimbandiza akadde kano mwasize mutya mwasibye mutya. Ngenda kubasaba musubscribing ate munyigene kade Kitalo abantu Mwenda bafiddeyo mu accident ate nga bakyeyongera okuba nga bafa. Bina maaso accident badde y'amaanyi information gina maaso asonga ate ne Rema Namakuula akyekoze ku Sena Hotel munaye ku concert ya musajja mukulu amanyikiddwa nga Aziza Zioni badde bagitumye strings of love. Rema Namakuula agenze na performing aninga mama baana bonna abantu bonna amaaso bagatadde ku ki kundodo ye gyafuna akabina akafuusa akabina ekyabadde ku Sena kyabadde kikambwe mukazi watu yabadde performing naye nga abasinga bonna abantu bonna amaaso gabali kabina abantu besibye kabina ka Rema Namakuula besibye kabina ka Rema Namakuula mukazi watu bamutaddeko nnyo amaaso nako olw'eggulo kugambe kyabadde ku Sena kyabadde kikambwe nga sebo buli omu amaaso agatadde ku ndodo ye ndowooza omulengera munnange mukazi watu yafuna endoddo n'ajjako gisaba ki yafuna endoddo ye lwaki yafuna endoddo abasinga ekisinga okuba nga kibatera okuba nga beemulugunya ku ndoddo ya Rema Namakuula eyakabina bagambye bbanga nga sigwanvu nnyo okubanga Rema Namakuula ofunye endoddo mu bbanga eryo kweli wano mu 2022 twakulaba nga olina kabaawo ne 2023 ng'atandika ng'olina kabaawo lwaki endoddo gifunye mu October lwaki endoddo wagifunye mu October anange social media kugambe kiri ku social media essaawa zino abaana bafukidde akabina ka Rema Namakuula bakafukidde ekizibu endoddo ye buli omu gy'ayogerako ku social media essaawa zino n'ebyo ebyabadde ku Sena Hotel mukazi wati yabadde atya n'okukyuka abanyinyizeemu anti nga bajja kola ki bajjamu kubakuba obufaananyi ku ndoddo ye naye era bafuye okulabira nga bakola ki bagikuba ndowooza olengera addageza kubanga munnanga agiteeka emabega baleme kubanga bakola ki baleme kubanga bagiraba naye nga era oli afuna ango mwakola ki mwagikubira ndowooza olengera ebifaananyi ebyakubiddwa ngeri balaba ngera bageza kukola kyokubanga bagisikala kuba wanino byaganye balemeseddwa olw'ensonga nti musajja mukulu yabadde ayimiriddewo wano baalemeseddwa naye ngera obwedda ebifaananyi ebitambuzibwa era obwedda olabanga nga buli yabadde akutte kamera nga ageza kubanga asika ango okukola ki okubanga afuna endoddo ya Rema Namakuula gampye munnange yapafominze bulungi nnyo wali ku Sena Hotel bagita fa additive ki subscribe atonyigene kale mwe nambebaza era mbagamba nti muli bakabinyo nakasita zote kutumiddeko nakasita ali Saudi Arabia mbagamba nti muli bamaanyi nnyo okubanga mugifollowinga zo uploads simba nazo ezibasambula bagita fa additive yuji jimpereka like kajambako okubanga trendinga netuka wanchi Kitalo nnyo accident y'amaanyi yagudde olunaku olw'eggulo ku Jinja Highway mu bitundu by'Eyiganga era ng'abantu 9 bafiiriddewo mbulaga ate nga waliwo baddusisa mu ddwaliro ng'embeera si nnungi kubanga essaawa zino waliwo gwe bagamba eyeyongeddeko nitanaba kubanga kakasibwa oba yafudde agenda okubanga aweza omuwendo gw'abantu 10 newankubadde mu kusooka basigamba nti takisi yonna abantu bonna abaddemu bafudde naye abamu bakoze eki baawonye ndowooza olengera abamu kwaba bafudde munange Kabona Loyi Kabikira of Universal Apostles Church munaye y'omu kwaba bakoze eki abafiiridde mu accident yeno ade bamita Kabona Loyi wano omuvubuka oyo naye y'omu kwaba bakoze ki abafiiridde mu accident abantu abafiiridde mu accident eno abasinga babadde beeyomba ebitundu by'Ejjinja kw'ossa n'Eyiganga mbagambye accident yabadde ku Jinja Highway emmotoka yeekanze ebimotoka ebitera okuba nga bifiira ku makubo ne bipaakinga ebbali ku kkubo ekimotoka kyali kyafiiridde ku kkubo bino emotoka bino box body biroole ebyo nga kyafiiridde ebbali kyokka nga ataddewo wadde kapande kalaga nti no munnange jangu mpola wano waliwo ki wano waliwo emmotoka eriwo ebbali omanyi babagamba bafunenga busayini omuntu agenda okufa eri ng'akitegedde nti waliwo emmotoka yakoze eki eyasimbye Katonda yabadde ajja musajja wate emmotoka yagekanzibwekanzinga eri bbali ku luguudo zolengera emmotoka yonna yaweddewo yonna yasaanyewo naye nga yeekanze ebimotoka ebyo bisimba ebbali ebifiira ebbali ku makubo ne batuteekawo busaani positive bukola ki bulaga nti munnange waliwo emmotoka ekola ki esimbyewo ate ng'ab'emmotoka ebinene bakolera ddala nnyo ebintu bakolera nnyo ebintu bino babikolera ddala eby'okusimba emmotoka ebbali ne bifiira ebbali
ne bataba na buki na bupande buyambako mu motoka zino ziba zijja eziba zikola ki zive n'emabega w'emmotoka jjukira obudde bwadde bwa kiro ssaawa nga 5 ez'ekiro accident eno yakoze eki we yabeeredde kati musajja watu kutuusa ku luguudo kwabaddeko enzikiza yajeekanzi amaze kugituukako nti waliwo ekimotoka ekikoze eki ekipaakinze ebbali abantu munnanga bate bakoze ki be bate bafudde naye nga takisi yonna yasaanyeewo bagita Faadi TV ugisubscribe atonyegene kale byabadde ku jinja ayo eno sonyigira abamu ku abavubuka abafiidde mu accident yabadde amanyikiddwa nga Lukman yabadde alina gye bayita Lukman Fashions yabadde yiganga musajja mukulu yabadde alina boutique ng'etunda bintu fashions bwebitebyo nga kwegamba nga atunda engoye naye omu ku abakoze eki abafiidde mu accident eno bagita Faadi TV ugi subscribe atonyegene kale kati teyo Lukman yafiiriddewo Lukman mu taxi mwennyini kubanga bamusanze yakazedda kitalo nnyo bambi kimpereka like video no comment section eri abaka buntira mu comment section kitalo nnyo ky'abantu abafiidde mu accident mbere bulungi mweraba